Nkwaniriza nate nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Enkuba yo yeeyongeredde ddala okenderera nga alipoota ey'enkuba eraga nga Mubende yafunye enkuba eyawezezza milimita 6.4, Kabaale n'eba n'enkuba eyawezezza milimita 1.5, olwate yo Kasese yafunyeyo oluwandagirize nga kino nno kivudde ku mukubo gw'enkuba okwongera okusenvula okudda mu bugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Ku makya tusuubira okeera n'akasana okwaka ate nga bwekakubakubamu mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ssaako ne mu masekkati, olwo ebitundu ebisigadde tusuubira okuba n'enkuba entonotono. Olw'eggulo ebitundu ebyo ebiri ku lubuubuuto olw'ebugwanjuba tusuubira enkuba entonotono nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okubeera ku degrees 31.2, Kampala ssaako n'emiriraano ebbugumu tuyinza okubeera ku degrees 28.29, olwo ne mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyinza okutuuka ku degrees 25. Ebibuga ebirala okusukka Uganda, Mombasa, Madrid ssaako ne mu Moscow tusuubirayo enkuba, olwate yo mu Dubai akasana kasuubira okwaka ate nga bwekakubakubamu nga n'ebbugumu tuyinza okubeera ku degrees 40. Ebyo bye tusobodde okufunira kuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Twongere okwekuuma ssennyiga omukambwe. Sula bulungi.